Mawejje eyali talina mulimu gw'akola yazuukuka ku makya n'akebera mu nsawo ze amazima ng'alina siringi 7 lwokka. Yawulira ennaku kubanga zaali tezisobola kumumazaako lunaku. Mawejje kye yakola yagenda n'agula akagaati ka 5 n'amazzi ga 2 nga bw'alinda alabe olunaku engeri gye lugenda okutambula. Kyokka aba atudde atandika okulya, omukadde yali atambula n'abaana 2 n'amutuukirira n'amugamba nti ssebo tuyambe, tumaze wiiki nnamba nga tetulya, osobola okutulekerawo ku byokulya byo naffe ne tulyako? Mawejje yabatunuulira n'amala n'atunuulira ebyokulya bye. Mu butuufu naye enjala yali emuluma kyokka nga n'ekyemisana yali tamanyi gy'agenda kukijja. Naye bwe yabatunuulira bambi ekisa kyamukwata kwe kubawa ebyokulya bye n'abagamba mulye, nze nja kugula ebirala. Baamwebaza ne bamugamba nti ky'otukoledde si kitene era tusaba Katonda akwongere emikisa. Omukadde yamukwasa akasimooni akedda ku mirembe gy'abakolone n'amugamba nti sirina bingi bya kkuwa okuggyako akasimooni kano, wabula kadda tekalina kye kagula kati, kyokka katwale kabeere ng'akabonero nti tusiimye by'otukoledde. Mawejje yabaleka awo kyokka aba atambula n'asanga empapula z'amawulire wansi ku ttaka. Kwe kuzirondawo yeebulizebulizeeko ng'asoma. Bwe yali asoma waliwo akalango akamukwata omubabiro. Mbu waaliwo abaali bagula ebinusu ebikadde era nga n'endagiriro kweri. Mawejje yajjukira akasimooni omukadde ke yali amuwadde, bw'atyo n'asalawo agendeyo alabe oba bakagula. Bwe yatuukayo n'abalaga akasimooni ke, abasajja beewuunya ne bamugamba nti kano okagyewa, kaali kaabula dda era kalimu obukadde 500. Mawejje yeewuunya kyokka n'asanyuka. Mu ssaawa emu yokka abasajja baali bamaze okumuggulirawo akawunti era nga bamuteereddeko obukadde bwe 500. Mawejje yasanyuka bw'atyo n'adduka addeyo wali we yali alese omukadde eyamuwadde akanusu naye bambi amuwe ku ssente. Munnange yatuukawo ng'omukadde n'abaana tebaliiwo. Yabuuza omusajja w'edduuka oba yali alabyeko gye baali bazze. Ow'edduuka yamuwa akabaluwa n'amugamba nti omukadde aŋŋambye nti bw'okomawo ngakuwe. Mawejje yasoma akabaluwa era bino bye bigambo ebyakalimu: mazima watuwadde akagaatiko kokka ke wabadde ogenda okulya mu lunaku, naffe bwe tutyo bwe tukusasudde. Beeranga wa kisa eri abalala era yanirizanga nnyo abantu. Olumu oliyaniriza bamalayika. Munnange ffe twabadde bamalayika era ensimbi ezo zikuyambe zikuvuunule mu bizibu by'olimu. Mu mboozi eno gwe oyizeemu ki? Ewagiddwa Mwami Bbanda Kabaalu.